Entiisa, enyiike, emiranga n'okwaziirana bibuutikidde abatuuze ku kyalo Kamuli Road mu kibuga Jinja oluvannyuma lw'okusanga omuvubuka abadde atula ebigezo bya siniya ey'okuna ng'attiddwa. Wire Isabire w'emyaka 19 mutabani wa Mabugo Stephen abatuuze b'e Mafubira mu Jinja. Ono kitaawe yali yamugulira pikipiki akola ogwa bodaboda aleme okutaayaya ku kyalo nga bw'anoonya ne ku fiizi ezinamwongerayo ku elevo. Ayinga embeera ey'okukibuga saawa eno tikigoma muganda okubanga aliisibwa mu nnumba n'emulamu we buli saawa. So ja twagezaako okunfunira piki eno enfuulenga ku bize ng'amala ebibuuzo. Isabire banne bagamba nti bamulabyeko emisana. Omusana nze nabalinayo omusana ng'alina amabaati g'atere ku piki. Yali gatwala ali jasirika yankuba ati nyakugobera ono akuwa omulimu ogwo kwanze ndi muzimbu. Muganda we Ivan Mutyaba agamba nti bazze bakootya Isabire obutakola kiro era beebuuza ekyamutanudde. Noona ku olw'eigulu naye kalina yesaawa ina agamaze okulya ekyeiguleeka ed'obwire yatusibula atekanje empummuli. Bwire twali twamulobera okutaako abasaabaza obwire kubanga piki empyaka abaibede basinga okwenda. Aba bodaboda abalala bagamba babawaloniza pikipiki zino be babatta. Nkakasa nti nababa mwakolaki abayiba piki kona abayidi twakageeba nze ntabanga ntatanga mu kutwaka nsobola otegera twakageeba ayi era obwire bakuba amasimu oliga lwaki oli kuvuga ayi jefune buzibu ojja wabeeko omuntu mwege nti muntu mwino yajanga wayogera niwe walosanga nti muntu mwino ayi baba ajokola bukola ati yakutuka ennundo mu ngeri gyotakoze ki gyotategeire. Basaba okwongera ku bitaala by'oku nguudo n'ebyokwerinda. Kamuli Road eidwire bwaki bwanzikiza ndereere omuntu avuga okuva wano paka mbeera aye ng'alikulira nzikiza ndereere abakulembeze betwalonda bali ku biki. James Mubi omwogezi wa poliisi mu Kira Region akakasizza abatuuze nga bagenda okukola ekisoboka okulaba nga abakoze obutemu nno bakwatibwa. Abatusizza ettemu wa bodaboda ono tujja bakwata. Ekyo mukimanyi bulungi nti Jinja tusobodde okulwanyisa obubbi obw'eppikipiki. Wabula asabye aba bodaboda okubeera obulindaala ku budde bwe batambulirako. N'okwepimira n'ogamba nti bwe mba nkoze emisana nkoma saawa bwe ziti era ekiro saawa bwe ziti. Kati obubonero obulaga nti omuntu ono tebaamutidde wano we tusanze omulambo mailo 2 nti baamutidde Samoya ne baleeta omulambo ne bagusuula. Ebiseera by'ennaku enkulu nga bisembera akubiriza abantu okwewala okutambula ne ssente nga tebalina bukuumi bumala. Okubeeramu omutima ogw'okugamba nti nsevinga 2,000 ate ogenda fiirwa miliyoni 10 eteba bizinesi. So oba olina ssente nnyingi jangu ofune security ssente katukuwesikooto otwale ssente mu banka ng'oli seefu nga tebakuggyeeko wadde 10. Omulambo gutwaliddwa mu ddwaliro ekkulu e Jinja ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.